Olunaku lwali lumu Wampologoma n'afuna obutakkaanya ne Wakayima. Wakayima bwe yakitegeera nti Wampologoma amunyiigidde yadduka n'abaako eweekusifu wayigeko oluba. Wampologoma yamala ebbanga ddene ng'ayigga Wakayima wabula nga tamugwikiriza. Munnange lwali olwo Wampologoma n'asanga Wakayima kyava amugamba nti wali olowooza sikkwate? Wali olowooza ojja kugumaza mbiro? Olwaleero nno owedde, bukyankuyigga leero nkukutte. Wakayima kyava atandika okwegayirira nti munnange Wampologoma nsonyiwa, olwaleero mbadde nsazeewo nzije nkwetondere, wabula bwe ntuuse ku mugga nsanzeewo Wampologoma omulala omunene atali ggwe. Bw'andabye n'ambuuza nti oba waliwo Wampologoma omulala amusinga amaanyi. Konze ye bw'atyo n'aŋŋamba nzije nkuyite mulwane akulage nti akusinga amaanyi. Munnange Wampologoma bw'awulira ebyo yanyiiga okuwulira nti waliwo Wampologoma omulala asaalimbira mu matwale ge. Kyava agamba Wakayima nti ntwalaayo mumale akacca. Bwe baatuuka ku mugga, Wakayima ng'asongera Wampologoma mu mazzi nti ali omwo mwe mulese yeekwese. Wampologoma bwe yatunula mu mazzi nga kituufu mulimu Wampologoma omulala. Bambi ky'atamanya nti ye kennyini ye yali yeeraba mu mazzi. Bwe yawuluguma ne Wampologoma eyali mu mazzi n'awuluguma. Kino nno kyamunyiiza nnyo n'abuuka n'agwa mu mazzi era wayita mbale musajja wattu n'amira amazzi bambi n'afa. Munnange amagezi ga Wakayima bwe gatyo ne gamuwonya okuliibwa Wampologoma. Kansuubire olina ky'oyize mu mboozi eno ewagiddwa Mwami Bbanda Kabaalu. Nyongera okubajjukiza nti gwe alina olugero lwo nga wandyagadde okulugabanako n'abantu tukubireko ku nnamba yaffe 0785 10 35 tulukwate ku vidiyo tululage abantu ku mikutu gyaffe egy'enjawulo ate ku bwereere. Akuume emboozi tebankadde.